mu kisanja kyange nga ssentebe wa Kosasi yonula bwe naginyoola omukono tuwuliriza ate bwe towuliriza onomanya kyenkulakulana anti wuliriza oba toyagala omanyi abantu baffe batabangu oluguudo olwo mu kisanja kyange nga ssentebe wa Kosasi nawaliriza yonula okuluteeka ku maapu y'okukola era kankubuulire lwasomesa ayita enkungulutale bweba tonatuuka enkungulutale tolaba abakola ku luguudo olwo akati no oluguudo ebalwawo akati esipiidi yaabwe nzenawe tetugimanyi tetugisobola naye kyenjakwagala bagamba nti kontrakita ku luguudo olwo ali ku ground era lugenda kukolebwa lutya twakkaanya okukola ring Nateete Nakawuka Kisubi Kawukubwerenga Nakawuka Kasanje Mpigi ku Bikondo Nakawuka Mayananziga olwo lwe luguudo lwe bali mu kukola kati wenjogerera baatandikira Bwerenga ebwerenga ebitundu 8 ku 10 biwedde lwakwa waliwo abaakaayana ebitundu ebimu ne babibuuka olw'okubaliyirira bw'ova Kisisa Kisubi Nakawuka Odene ewaffe olaba nti mu bitundu eby'emigga Ekaga bakola n'olwekyo ekyoluguudo olwo mwannyinaze nkimaze wabaddewo Maama Sande ne Maama Sandra Maama Sande nkwebaziza wava ne Kawuka gy'olondere ku wange webale kumanya bya muwendo Maama Sandra toddamu okuntiisatiisa tujja kunsalako mu ofiisi yange enzigule n'amaka gange maggule okwaniriza abantu ate ekyo kyabukkiriza abadde Maama Luusi ekyo kyabukkiriza Maama Luusi okuggula enzigi zaffe abantu bayingire mu Bayibuli kyekireeta emikisa oba Mukama waffe yabasindika n'abagamba nti mugende mutuule mu nnyumba ezo mulye munywe nabo bwe banaabaaniriza musabirenga ennyumba eyo omukisa bwe munaabanga mufuluma nga baganye munaafuumuulanga n'enfuufu eri ku bigere byammwe amakulu nti ekibuga ekyo kikolimiddwa saagala kikolimo buli ayagala okundaba owange waggulu ate era Mukama waffe yatugamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazituwereddwa waliwo omulenzi ambuuzizza nti tukulonze ebisanja 3 Mukama waffe yeebazibwe nammwe mwebale bannabusiro batadde abaayi bannabusiro mulagawa temugeza ne muva we muli n'olwekyo sijja basiibula kubanga ndi munnabusiro nammwe muli bannabusiro temulina gye mulaga nange siina gye ndaga naye tujja kwekolangamu consensus era ekolebwa buli myaka 5 nange waliwo ekiseera kye mujja okujja okunneegayirira neesimbewo mbagambe sikyeyinza temuntikka bululu sibusobola kakati mutusobera omubuka abadde kule mwami anikoze wayogedde nafuusa n'ekigambo amannya gange amannya ga Kabaka obadde otubuulira erinnya lyo wakano n'ebisanja bimeka kino ogenda kulonda bane gwe ng'okyalonda lwaki ogaana eyeesimbawo kulondebwa emperyo emmeme kaki naye gwe kenyini gwe okyalonda lwaki gwe tojja noyeesimbawo ati ngenda kukola bweti asitosituka n'ogamba ogenda osaba ababaka ba palamenti nga bwenfujja obukakafu nti opakidde ebisanja bimeka ngenda kukulonda ne ssente za nomination nja zikuwa ekisanja ekijja weteeketeeka kasitojja nti jogedde kamera weziri ono w'ekikofiira ekiringa eky'omukadde w'entebe ampakanya kakati nze kugambye bw'oba oyagala kunnimbisa okakasa nti nnimba oba sirimba muto wange agire ki akole bw'atyo naye tojjange wange okunsaba obuwagizi nga tolina mpapula okitegedde bw'ojjanga olina empapula nga weesimbyewo ssente za nomination ezenyozi awo tuwagira gwe saba ekisa kya Katonda kiremu ambuuza n'okumbuuza nti ku bwa president olaba nkaabira omubikiro
nze nalonda Dr. Semwogerere ne nnonda Ssebaana ne nnonda Besigye kati ate nombuuza abalina ono gwe neereetera. Kyagulanyi bwe mwali mu ngobya nze namubawa sinnamusuula ate temusuula Mukama abakuuma. Ekyono kaakati Maama Sandra jangu jangu mwala gwe. Waliwo abaatugambanga era Katonda mwebaze yampa omuwanvu kubanga baatugambanga nti obumpi nabwo bulema. N'olwekyo wajja okwesimawo nagamba nti mulema w'obumpi muwa akalulu ebisigadde tomuwa. Ate bangambye nebyo yayogedde wabisiimye ensonga lwaki wamwetisse. Naye ndowooza mubeerangako n'okusaaga. Ndowooza mwabadde muli mu lwali lwammwe. Mukama abeere nammwe. Nsaba akalulu ka bitokote bulyoke tutereeze ekyobwammeeya. Simanya zze mukyala Masinga Harriet Kaggwa